Sseggirinya Muhammad kyaddaaki asiibuddwa mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabirwa. Tujjukira bulungi nti ono amaliddeyo ddala akaseera akawerako naye nga bannayuganda buli omu abadde ayogera by'alowooza. Bangi babadde bagamba nti Sseggirinya alabika yeerwaza bwerwaza nga si kituufu nti mulwadde ebya siriyaasi. Avuddeyo n'akukkulumira abantu ab'ekika ekyo n'agamba si kirungi kuddaalira muntu mulwadde kubanga ye akakasa nti yagenda okugenda mu ddwaliro eryo ng'embeera yali tewoomya nnakabululu. Agamba nti yagenda okuva mu ddwaliro ly'e Kenya ng'embeera egaanidde ddala kubanga amalwaliro g'e Kenya agamu tegalina nnyo njawulo n'ag'e Uganda. Kyekyamusitula n'agenda mu Netherlands gy'abadde ajjanjabira okutuuka olunaku olwaleero, era abadde afuna obujjanjabi obumatiza nga kye kiyambye obulamu bw'okulaba nti busobola okukomawo engulu. Ono avuddewo n'asiima nnyo ababaddewo ku lulwe, ababadde bamuweereza ku ssaala, ababadde bagenda ne bamulambulako, naddala aba NUP chapter abali mu bitundu by'eyo gy'abadde awangaalira nti kuba abadde tebamusuulirira. Era bw'atyo yeebazizza n'abakulu mu kibiina kya NUP ekimutwala nti bakoze omulimu gw'amaanyi nabo okulaba nga babaako kye bamugattirako ku ttoffaali olyokulaba nti ajjanjabibwa assuuka obulwadde obubadde bumutawaanya. Bw'etyo embeera Mukama alabika amusuusizza. Katumusabire yakomewo addemu aweereze eggwanga lye kubanga yagenda okugenda mulwadde musajja oti alina emirimu gyakwasaganya nga ye omuntu, era yali yeeyama omulimu ogw'okukwatirako abantu abatalina busobozi mu kitundu kye ekyekawempe ky'atwala mu palamenti. Nabwe gutyo twongere okusaba Mukama amusobozese ate era addemu akwatire ku bantu abo be yali yeeyamye okukwatirako kubanga ye mulimu gwe yagweyama ng'omuntu. Yagamba wakiri ajja kulekayo okulya naye ayamba abantu be ab'omu kawempe abaamulonda ne bamutwala mu palamenti. N'olwekyo tumusabira busabizi mikisa ne Mukama omwongera obulamu asobole okutuukiriza obweyamo bwe musajja wattu kubanga omulimu gwe yagenda okugenda mu ddwaliro yagutandiseeko. Abasawo Mukama Katonda, abasawo mukolere kyonna ekisoboka mu nzijanjabe enterere, ate nga nange saagala kuba nsiibule nga siwonye kubanga ebintu basobola kusiibula nga tebalaba bulungu banguba. Ekyo mbulaayi oli aba akulimba. Era waliwo ne statement kati abantu abali kuno nga bali mbulaaya, waliwo statement oli n'agamba yeerwaza mu mazima ga Katonda mu ggulu okuggyako oli nga tatambulangako mu bulaaya. Ekyo nkiddamu ne wano tebaadimiitinga muntu nga tebasoose kumukebera kulaa kimuluma. Ate wano mwamu Saddam balina enkola, bwe balaba nga toyina kikuluma bakwata parasetamu ye panado ne bazikuwa ne bagamba genda ozimira, oba ne bagazimirira awo genda weebake. Abali kuno nga muli mu Europe wano oba nga muli mu nsi ezikulaakulanye musobola okunjulira, era ekyo litakikulimba nga okuggyako nga kyayogerako takimanyi oba okitegeera. So omuntu aba afa kubanga Bannayuganda baffe bagenda okutegeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa, naye ate ng'obulamu tebukyadda. Obulamu baganda bange buba tebukyadda. Kubanga omuntu alwala, teri muntu atalwala, buli muntu alwala. Kakati gwe Sseggirinya tebeereza embeera gye nayitamu y'ekkomera ya myaka 2. Tokya ya myaka 2 gwe gigattegattemu awo n'obeera mu kifo kimu okumala emyaka 2. Kyovula bano bankebedde ne baŋŋamba nti amawuggwe geeyawula. Ne kakati oli ng'agamba yeerwaza. Mukama Katonda kasita gw'omanyi. Naye ate omuntu bw'atyo era weewuunya bw'ofa ng'atajja aziika kati ng'atandika okugamba nti omusajja bulijjo mulwadde. Kintu ekyo kibi, kintu ekyo si kirungi. Babuulira mazima kubanga Sseggirinya nze nabadde nfudde mbabuulira mazima. Ne bana abasawo bawano baŋŋambye obakulu waawo wabadde ogenze naye nga teebereza nagenda mu Nairobi hospital enkola naye eyingira ye Uganda, enkola yaga malwaliro ga Africa naye ng'eringa ye Uganda. Otuuka tebanna bakukebera, tebanna bakola ki, bakutaddeko awo amazzi, bakoze biki, bakoze bino, bagize bati ate banna banakukebera. Neeveeyo nga baŋŋamba titukwongeddeyo ffe tetujja kusobola. Ne bansindika eno n'enzija eno okusobola okubeera nga nfuna obujjanjabi. Bwe natuuka eno abasajja banteeka ne mu isolation. Can you imagine? Era adde bannambula nga oli wano ku page, ekyo kimanyi bulungi nnyo. Obadde omanyi empisa gye bakuyisaamu ng'ozze okulaba Sseggirinya nga balina okukuwa bimasiki
balina okuwa ebigoye kuganga olinga agenda okulambula omuntu obweyavu lwala ki naye nga bo bagamba mbu virus gyennyina mbu esobola okukwata abantu era ababadde tebasobola kunsiibula nga balaba sinnabakutereeramu sifunye mulungu banguba nebaza Omukama Katonda ndi bweru Katonda weebale Bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala bakama bange mu kibiina kya NUP mwebale nnyo mwebalire ddala naye ate most importantly nebaza nnyo banna NUP abali mu kibuga Amsterdam mundaze omukwano mwebale nnyo mwebalire ddala simba bwongerwa mukwano gwe mundaze ate gwongedde okumpa amaanyi nengamba nti Segirinya bwe nzire e Uganda omutima gwange ogw'okuyamba n'omutima gwange ogw'okuyimirira n'abo abanyigirizibwa siyinza kugukendeeza kubanga guyimiridde nange